Lydia Jasmine. Hey. Omuyimbi, musician. Kazungu omanyi. Je sais un peu différencier. Je suis content pour Lydia Jasmine qui nous donne la nourriture pour manger. Ngambye nsiimye nnyo Lydia Jasmine okutuwa ekyokulya n'ekyokunywa. Alright, oli ku The Truth Media tugana just go like, subscribe, follow. Genda ku TikTok ya face The Truth Media, genda ku YouTube The Truth Media ate. They wanna have been involved in Lydia Jasmine za bintu byonna byali mukola. Buli team buli muyimbi abeera ne team lezo no bagiyita LG Addicts. LG Addicts nabaleetirako wano omupiira gwe baali basamba wakati waabwe ne Eddie Kenzo. Kakati olwaliro bagenda kukola charity. Bw'otunuulira ebintu bingi bana mujje baleko banna. Muntu ali apika bawakakoola. Wakyokera pike ku machaga. Akakoola katubeerewo bulungi mwana. Katubeezaawo. Naye nga kiri kitya. Oli bulungi. LG Addicts. Lydia Jasmine. Yama. Ey'omupiira. Yesebu. Mwagenda muyaba Eddie Kenzo n'esooka ebakuba naye olwalaga Lydia Jasmine ayingira ekisaawe n'ayomba. Tetwaliwo abamu naye bakomewo bageze batusabe kale tudde mutusabe nabo. Olwa tugenda ku charity. Yesebu. Kiri kitya. Nze kicyange kyemmanyi tetugenda okukola tuveeyo tugabe ebintu byetugaba tusambe omupiira tunyumirwe. Tetugenze kulwana. Eno mu economics no bayita CSR oba mu lulimi olwa PR. Company wevayo nekola corporate social responsibility ne mulabirira abantu beebweru. Lydia Jasmine Addicts mu kikoze. Yesebo. Era tukyakikolera ddala. Tukyakikolera ddala. Naye banna yonna gye wasoze muganda wa. Nebole bulungi. Nde bulungi. Yesu yebaze. Amin. Naye nga yebazibwe byaddala. Yebazibwe Yesu. Yesu yebazibwe. Amina. Tugenda ku charity. Bulungi. Gwe wano rolo yeri kina oli ku timu ya mpira. Ndi ku timu ya mpira. Tugenda samba no mpira. Tunasamba mpira naye bina tubikwa lwa Katonda. Tugenda sayidi. Tugenda Kayunga Bugerere. Musaze omugende bafune ku birungi Lydia. Bino byonna biva mu bibala byakola mu Kivulu ne mugamba mbuno katoddeko kakajjeko mu kikoze nga timu. No, tukikola wa mutima mulungi gwayinanga omukulembeze. Era nga omutakiza mu Katonda nti omuntu yenna ayetaaga munne tulina okuyambibwa okuyamba ababeetaaga obusobozi. Kale katugendeko munda ebintu byali mu bisomba mpola basi yino mwe tugenda ogendera ffenna tugende Kayunga Bugerere balabe nga balabirako abantu abasinga. Naye nga ekisinga obukulu byonna kuyamba kuzzaako eri abawagizi baba bakuwagidde. Abaana mwebali munaagala buganyi kusumba oli otya. Abaana ba Lydia tebeemola. Bannange jangu oyogereko nankatini wano. Abaana ba Lydia tebeetya munnange. Ate mukinkoze. Bano ate bwe bakinkoze bukozi mbadde sikisuubiramu ba Lydia Addicts naye kanoonyeko ku balala wano katini nga tutambula. Tugamba genda ku The Truth Media. Bakujja mu magye oba mu poliisi ne bakuleeta. Aninze. Nze ndi original. Oli original. Yes sir. Lydia Jasmine Addicts. Shata waddiva mu bwati. Ate nga yamusiime wa wiiki. Byebitegeeza jangu todduka. Bw'obyogedde ate gw'ofunduka. Anti kati mu Lydia Jasmine oba LG Addicts. Buli wiiki tubaako addict gwe tusiima. Gwe musiime wa wiiki. Nze musiime wa wiiki. Bakusiimye mu ki? Emirimu gye tukolera group yaffe. Okumufollowinga, okupostinga, byonna. Ne mukikoze mutya okwekuuma nti ttiimu esigaddewo weeri mu kitambuza ttiimu zaawukanye omwaka guno? Ku nsonga ezimu eza ttiimu okwawukana kyensobola okugamba obumu, okwatagana n'okusigala nga tukolera wamu. Gwe mulama gusinga otambulira. N'okulwana entalo kyemanyi ku zitiimu zirwana entalo? Entalo tuzirwana era engeri egyali nti omuyimbi waffe si wa ntalo. Tulumba oyo atulumbye. Ekyo kikulu nnyo. Naye nga nsooke mbakuliseyo mu Kivulu bannange. Ekivulu twavaayo twakikuba era mwebale tuwagira musigale nga mutuwagira. Naliwo 24/7 mu bintu byonna by the way. Nze omu ku yasookera ddala ndowooza okukola interview yamu introducinga ku interviews. Yatambula ennyo okwali nga annyonnyola Namulonda annyonnyola gundi. Nemanya nti nno nange ninayo abayimbi by the way ninayo abayimbi abange nina abayimbi okuli Lydia Jasmine
ya kuliko Firstborn. Kuliko Lydia Jasmine, kuliko Cindy, kuliko Mudra, ndoza bebayimbi bendi so direct nabo naye nga Lydia kwali. Okay. Lydia feye waffe. Firstborn atadibwako. Okay. Bambi temudduka nnyo. Nga mufubutuka kikumi kiki? Tewali, just excitement. Excitement. Yeah. Kala keeko. Auntie Lydia, Melanie, CEO. Okay. Yatuyigiriza. Teki. You have to stay in your... Kati lwaki otemya kiki? No, just nze nimwagala. And since she's on her original, nange mba nina omukoperaki mba neyerusa. Leero tugenda mu charity. Mukama atuyambe oluganda luzibu bambi. Oluganda luzibu. Mumanyi nnyo Luganda. Siri Munnayuganda. Oli mu ki? Ndi mu Sudan. Hey. Nange naye nga kyekituufu tugenda mu charity olwaleero ekintu mubikoze mulaze nti Lydia ne waaba taliiwo ttiimu esobola okuba nga ekola gundi CSR bulungi nnyo. Kino kitegeeza ki eri ttiimu nga mu ttiimu Lydia Jasmine? Afunye substitute Oluganda Kandi batonyumirizaamu nnyo. Okay. Mugende mulete ebintu kaga bitu sawa zino tugenda kulira bintu tukyali ku intro tunatuuka gye tulaga but sawa ne betuuse nja kubalagako just mu basket ni then later nga tutuuse gye tunaba tulaga gye bagenda okukola charity naye abana bona bali ku ndaba bukala bwokka na kiki Tewali. bulungi Ni fine. olabika bannange Okubeera ki? Duba kyolwa Lydia Jasmine lusinga okunyumira. Naye simanyi nakumanya. Ennaku zino ka freezing ke kaliko kanyumira nnyo ako naye akayimba ke bayita feeling kammalawo. Era nkulawulira n'enjogera tekayinza kubanga sikeeka kunyumira. Simanyi nakumanya ne ka first born lwakuba ndi last born naye first born era tugenda. First born bali bagamba mu by'abasajja. Kale. Yo wayi kitomboka. Bagambe nike badde ki. Annaye beefumita ebisowa naye nga tugenda bagenda kukola musululu mmoja wano wetuti tugenda kubanga ebintu batwalirako baddizeeko abantu ab'enjawulo abatasobola kubanga babeerako gundi so maama yekyanze dda maama bannange mwe mulina diva aliko ebintu ogenda kwata nga bagenda then wali amwera mbikwa nti wawinja kuba mbikwata balaga nti bagenda then naye group ekyaliwo group weeri abaana beekebera nnyo balimba bannange kakwalitsoke banaye mujje musoke mujje bannange Lydia ebintu abaana abalina nnyashi abalina ebisambi kala zeezo by the way ekintu kya kala abaana abali mu ttiimu ya Lydia batulaze nti kala bazirina bali ku original teri ebyo nti kwonamu katini we katini edda temuli sinalabamu kitegeera so ndowooza ttiimu kyeri mu kukola I believe ndowooza bakiraze n'abalala nabo bakikole. And we're not showing this in Tiberaga, but everything has to have records mubulamu. So omuntu ali mu limelight social line doza balance okugira tugenda kuba balance naye banna nze buli mwana kala akyali kale kiki olina amaanyi Anti nza today nyokusinga. ayireka naawe annange kiri wano okitegeera oli bulungi tugenda naawe mazima. Okay, gundi eriwa. Ajasi mbadde ntobyebyemu naye nga enda kugiteeka. Wali okoze otya? Tobyetobye. Ekiri. Ojja beeramu. Yes. Wera sinabuuza kubala. Ndi kikiri kitya? Kiri okay. Sabuni. Kyekyo. Byebyo. Lwaki oyagala sabuni? Yabikola. Lwaki byonna olonze sabuni? Sabuni ndabe yajjudde atawa tebasobola kwetika bintu bizito. Mmanyi. Muyimirizaawo mukwano. Nedda muzee. Nga tugenda mu charity. Tugenda mu charity uncle. Tugenda kulaba kwa abantu ba wansi. Naffe tubawe obusobozi bwe tusobola. Sifa abalina ennyo. At least ffe Mukama yatukwatiddeko katubawe kye tulina tomanya
Katubawe ekitono kye tulina Mukama ffe ajja tuwa ebinene ate twongere n'okuwa abalala. Oh, this is done in love of Lydia Jasmine. Okay. So mumulaze nti no temwetaaga kubanga wali but as a team you are organized. Kati ne waba taliwo essaawa eno ffe tulaba waali. Cause buli omu teri gwe baakase kukola kino kintu. Teri gwe baakase kukola kino kintu. Tekiraga nti bamwagala. Ekisinga okubonyaabonya abaana kiba mujje bambi. Ekisinga okubonyaabonya abaana abawala naddala abali mu bifo ebyo ebitatuukibwako kuba ntino kuba nti ebintu bya hygiene abamu bakozesa bigoye abamu negundi naye kyendabye ku kyemukoze nti mugenda kubayambaka at least oline mu omwezi ogwo naafunako proper hygiene oli otya? Nje ndi mpozi. Oli bulungi. Oli Mumbejja? Ndi Mumbejja. Okay. Abana mugenda for charity and I'm seeing you carrying the pads. Kino kitegeeza kije muli nga as a team ate ne Lydia Jasmine. Lydia as a team kituyambako nti bigambo bimbuze. Sanyu lingi bigambo byotalina. Si sanyu just sina bigambo. Nenga bana I wish you success mbyona bye mu kola. Ekinkuteko kibadde kino nti abaana true babona nnyo. Okay. Bannanga oli mu kantu konna byalabyo situlamu asituddemu ako. Osituddemu byosinga kukozesa? Bensinga okukozesa nanti ng'omukyala. N'ogamba nti naawe kolabe nti oyambako abaana abatasobola bifuna. Kino kitegeeza kyeri mu ttiimu yammwe ne Lydia Jasmine. Uganda. You can use it's okay. We can use English. It's also fine. We're good at that also. Yeah, we can use English. What does it mean? You guys giving back to the community, to the needy? We just give thanks to the Lord because ebyaffe tetukola mu kamera. Okay. So what? Kwogera kwebuza abaana bamanyi balina bikolwa so si kwogera nnyo kiri awo. Naye bannange Lydia. Okay. Anna. Uncle. Go wakoze ku kyendongo. Yes sir. Okay. Ndongo wali wonna. Aiche? Lero tukwa Lydia yekka. Lydia yekka paka kuwulira bubi. Tugenda mu charity. And ndaba nawe weetise ebintu. Yes sir. Kicho singa okwagala ku Lydia and why did you join Lydia Jasmine Addict? Lydia mwagalako bintu bingi. Okugeza. Eneeyisa ye. Music ali kunakyo. Bafani be bonna bali kunakyo. Ono agamba mbono lyambo ali kunakyo. Kuleta otukulayo. Bwagezi nagamba bafani be bonna batimu bali kunakyo. Naye tuyise mu kamera olabe fenna. Kanakyo. Tuli nakyo tewali alina yadde ka lipstick yadde ki. Ate kirala ndowooza otulaba soko okkirize kamera. Kye bayita Lydia Jasmine Addict. Okay. Bintu wonna wali kiriya. Buli kimu kiriya. I know. Ettaka tuli kunakyo. Essaka tweyisa bulungi. Teturwana ntalo. Kati tugenda mu charity. Ekyo bayita charity okimanyi. Akatono koyina n'ogabanako ne banno. Ekyo tekisangika okuleka mu Lydia Jasmine Addicts mu okisanga. So tumwagala naye yebale kola birungi tatuswaza. Buli we mulaba mumanyi a representing bulungi nange buli jengenda ngamba ngenda representing Jasmine bulungi kubanga kati eno brand weneeyisa obubi balaba linnya bagamba Lydia Jasmine Addictive ki so tweyisa bulungi ngero omuntu waffe ng'olina asikaali ku pembeni tava asikaali wange n'okubeera ku mwezi ali ku mwezi ali kusala wa mwezi ni kusalale nino mukuma bosi wange. Anyway, tugenda kuba tusimbula tugenda njabalaga kati ne mu bus then njabalaga nga bafuluma nga tugenda ewali charity wegenda okubanga etandikibwa. Keep it watching the Truth Media. Mbagamba ndoza channel nefuuka yiye kuba everything ekiba ku Jasmine mbeerawo kati simanyi ndoza channel tujemuwe hebere yiye. Yes, I say no bus beba abaana ebintu bye batwala so that's how we tugenda okugira. Bona abaana balaba mubalaba ndoza bona bwe bali everyone is here.
to attend in person okulaba nti banakola activities nyingi tujja kuba tuzibayisaamu tuzibalaga then those are team where they can copy later. She has one of the football teams jenga mantino ebaddewo kuba nagira kongesamba. I think very soon enough like entertainment gundi soldiers tugenda basaba omupira tubakube Lydia Jasmine nabo bajja kiwuliramu. Ndoza je team je tugenda okuddamu okusamba nataddeyo the request naye nga mugiraba jazze weziri buli kimu namba balityako omupira gwabwe nga bagusamba so tujja kuba tubalaga byonna nga bigenda okubeera. Mutakale balirangana wanonya lavu wewe muze basi kuzina tepaza kwana katigitawani kali kuna furuma gitawani katigitawani sabura kuzina furuma gitawani yesono la chamo kuri kubamba akomawo kati
abaganda bange nga tumanyi nti embeera y'okwata ey'omutima gwa charity oluusi eyawukanamu so tugenda mu bantu abamu abali wansi okufu era nga batusuubiramu oluusi okubakwata obulungi so enneeyisa yaffe n'engeri gye tubakwatamu mulimu abayinza okujja nga bakyamuse nnyo bambi akulabye agala kuhaginga tumennyala so mwanirize nga bwali then mpozi nga gye tumanyi ebitukozeyo nga United Nations Charity Organization tulina ebitukozeeyo bingi waliwo amayumba ge tutindiddeyo abantu so that twasimbayo erinnya so twali twegatambulire ku musingi ogwo ekifaananyi kyetugendemu ekyomuyimbi waffe kisigale nga kiri waggulu ate era nga tugenda kuvaayo n'olala batugesitinga tukoleki tukomewo ate tukole ekisingako ku kyaleero otherwise ntwala omukisa okubozaayoza mwebale nnyo buli akoze ekyasobodde okulaba nga yamuwala ekyokulira yakoze ekyasobodde yendayendayendayendayenda kugira gyakusobodde mwebale nnyo okwagala Nendo omusajja ono naye ani gwennyongera ku mmere bwekakwatire ddala odduka mu vidiyo kansibire ddala eno wansi simanyi omusajja akunoonya nekashukabyandaba omusajja akunoonya amulidde oweze mukyalo nadduse waka simanyi ngenze mulumbe oli kusaani ya muceere wabula sitululayo One, two, three.
Bawe. It's okay, you can stand. It's enough. Abayimbi tuba baki?
mu kuyimba music wange mwe mwava organization yenu era bangi organization bagenyumiriza mu district ez'enjawulo kituleese tukijje ku ntomo ya mutima gwaffe ngaffe erinnya lyaffe tweyita oba batuyita Lydia Jasmine Addicts LJ Addicts. So kyonna kituleese bamaama siime ate tubasuubiza tetugenda kukoma wano tukyereera okujja tweyanziza nnyo tweyanzege muganda waffe ne tiimu liga Mishoni ya kukamira evudde wabana. Amina mama. Wewe batotola nga kikole. Omaze okugaba. Bado okutela ngesawoyo. Nanga kange njaka kasalamu. Era nerisa okukawambu. Zino sige nazimwala ni watu alinga muntu kuru wange Otio Kani jaja. Kani jaja nawe bali kusimba. Jaja. Akatokenda. Olaba, sorry.
olaba mu katono amwerekere ddala. kakati abalungi waliwo abakadde omuzeeyi ali awo talina bantu wabula neimbage kati salo alinga omuntu so kati omukadde nagidde mu biti bibiri nga ndowooza afune omugera bubiri akake nankoli omwami twaliseeyo omuzeeyi Zakariya watambudde nambulira wabitegedde n'ogamba kunzika mawulira Ahmed.
bawadde Kwatire wano Tambalo kwata oli naye ajja n'abasajja bafukamira maze emuvaamu Kyendi taata. Oli bulungi? Siri bulungi nnyo. Ndi mulwadde ate ndi muzeeyi. Emyaka 95. Nazaalibwa 1929. Abange ne bandeeta ne bansuula era kati baakujjawo Lakayi. Wava n'ojja eno tuli ludda? Tuli Kayunza Kayunga. Kayunza mu Kayunga. Mu Kayunga ye. Kayunza mu Kayunga. Naye nga bya bakwadde ebintu ofunye ku bintu? Mbifunye. Mbifunye nnyo. Nsanyuse nnyo. Ani abikuwadde? Lidi sirina. Binakumala. Bina kwegamba bibulamu katono.
abikwadde omutegedde Lydia Jasmine hey omuyimbi musician kazungu omanyi je sais un peu du français le français oyo olwogera Lufaransa kati ogata oluzungu n'Olufaransa kati Lydia Jasmine bamutata mu Lufaransa ce sont musician oluzungu musique musician kati ate mu Lufaransa ce sont qui musique qui chanter awo abamuyimbi aba musician chanteur il est chanteur wali mulabeko wafaanana kwegamba mulabye mu kifaananyi omulabe mu kifaananyi waliwo abadde n'ekifaananyi wano ku saatiyo bambi jangu omwana ono omuwala omulaba ogambe tolina n'akulabirira bayira mulabye bansuula eno kati katukuwona akulabirira je suis content kati oleda alina ekifaananyi ky'omuyimbi ate naye wuuyo obadde tolina akulabirira Kambeele kyaliwo ku kido atakuva ku kido njono omuyimbi nsanyuse tuwulako kuba United soka webaza omuyimbi Lydia Jasmine je suis content pour Lydia Jasmine qui nous donne la nourriture pour manger. Nti ngambye nsiimye nnyo Lydia Jasmine okutuwa ekyokulya n'ekyokunywa. De sucre ye sukali. Savon ne sabuni. balabeka bali bajja kusobola ne bakuleka ne bakusuula bali bakulemeddwa ono jajja akuba ne saluti wamulabe nga yakubye eno saluti amanyi Olufalansa Oluzungu era tuwajja lugero okukola nja kuleetera Lydia Jasmine mulete mulabeko kana kayimba ke atwale Bulaya jajja Lydia Jasmine mweka neno Lydia Jasmine kamuwe Lydia Jasmine kamuwe jajja 1 2 3 go Lydia Jasmine Lydia Jasmine 1 2 kyalo ise kayunga n'olyoka ovuga ndowooza boda mu kyalo wekuleetera omutwalo oba ovuze so Lydia Jasmine addicts oba team Lydia Jasmine besitudde ne bajja eno bawadde abakadde ebintu ebyokukozesa nga oli omukadde gw'embalazeeko ayogedde Olufalansa ayogedde Oluzungu n'Oluganda nga byonna n'abikola lwa ssanyu kwebaza Lydia Jasmine naye kuliko CEO wa team Lydia Jasmine njagala asooka atubuulire omutima guno bagujja kuki bagujjeewa nti ne weeba komandi omanya abayimbi abasinga aba ayagala yababeera face Lydia Jasmine bagambye nedda muri team it's okay abawaga ahead of course nsubira tasobola kugenda mu kifo nga tebamugambyeko era gatamanyi so n'abagamba no nammwe face zammwe kazirabike nti mmwe muli emabega wa Lydia Jasmine nga brand okitegeera tuli ku ssomero wano Deneko naye nga bagambe tuli Kiyunga mu Kayunga. Okay, all right. Jibaleko papa. Kaliso. Olikiria. Amanya mpita Ronnie Hose. Ronnie Hose. Ngoyeza ku internet social media. Agaddala. Kiseka. Oli mulangira weddira mpologoma. Eddira mpologoma na. Kati nze ate ndi Walugeme ndi mulangira. Abunze mankuyiseeko katini. Wadde ngamanya fe bitu katini. Era nange ndi mulangira still. Sebo kati nze ndi wa ngoma gwe oli wa mpologoma. Ate bampiseewo. Naye nga wano gye tuli right now. Balabyeko ne Rasta mujja mutya okutegeera gundi ekyalo kino okukijjako. First of all, nze ndi member ndi leader wa OG Addicts. Okay. Team yali under Lydia Jasmine. Bafani ba Lydia Jasmine. So okufuna ekirowoozo kino muyimbi waffe mumuzenga mula mu charities ezimu ezenjawulo ku birthday ye ng'akola muntu w'abaana muntu w'abakadde muntu w'abantu ali so down ku bantu b'owansi. So nitugamba nedda waliwo naffe nga ffe ba addicts kye tulina okukola okutambula mu kifaananyi ky'omuyimbi waffe okitegeera musana tugamba katukole charity nituorganizinga charity ne bannaffe aba Kirooto Mission kulaba nga tuddiza ku bantu ba bulijjo wansi ku ground. Esewa lwaki mwalonzeewo side eno kuba nsuubira eno gye nnyinza okulwawo okulowooza nti Lydia basobola omubooking okujja okuyimbirayo naye mwe ne musalawo ne mugamba nedda katugende beyond. Kakati oli muyimbi wa ggwanga tewaliwe batamumanyi bamubookinga wonna wemubookinga kitegeeza atambudde ensi yonna Uganda n'ebweru lwakuba
batandikira mu bookingira ebweru kitegeeza ku ground ewaka buli wamu bamumanyi okitegeera so tugamba nedda katugendeko mu bantu beekayunga embeera gye balimu okusinziira ku mbeera gye tulaba twaliyo abantu abatayina nnyo bakadde baffe abaana nga tebalina kyakwambala bwe kiwandirabye ng'ekitali kya mugaso nga ye kiyinza omuyamba tugamba no katugize ku bantu baffe ab'omukyalo bafaani b'omuyimbi waffe netusalawo okulonda kino ekyalo okujja okubako kituddiza bannaffe ndabye abakadde abamu bambi amaaso gaziba like omuntu kye beyandiise they are helpless like tebalina buyambi nga mubawadde mwe nga timu Lydia Jasmine kino kibasaawa first of all omuyimbi waffe ebiseera ebisinga bw'aba akola ekintu kiva ku mutima era n'okuwaayo kiva ku mutima towaayo nnyo okusuubira nnyo owaayo okuddiza kwabo okuva ku mutima gwo so tutambulira mu kifaananyi kya muyimbi waffe kuba ye ebiseera ebisinga bingi byakola nga tebibeera mu kamera okitegeera n'agenda alina abaana bayamba alina abantu badaptinga bakola ki bawa obuyambi bangi naye nga tebiri muki so naffe okuwa tusuubira nti ate batuddiza abakadde kasita akusiima n'agamba mukama akuwa omukisa kikola ki ekyo kyokka kimala n'ekirala ti n'omukadde oyo erinnya Lydia Jasmine lisigaali muvu sokozeeko oluyimba Lydia Jasmine yampa nawulira okitegeera so eyo message nnungi eri bafaani baffe mukoze mutya okukumaakuma ttiimu n'okubanga eri wamu buli mwaka tuba ne ttiimu esasika etasika etya ng'ebu esaanawo yaffe nati ngamba kati mwe mukoze mutya okulaba nti no ttiimu yammwe mugikumye ng'ekyali wamu ate nga musikyasobola n'okwekumaakuma ne mukola ekintu nga muli kitole first of all kasita obeera ne leader ngasobola understanding tezinaba leader anti basobola baba leader naye nga tebasobola kumanya muntu wa wansi olaba addicts bano kasa agezaako okutegeera omuyimbi nawe olina kuba so down nabo teweefula nti okuba okola n'omuyimbi olwokuba otambula ne gundi so abamu okoleki weefuule nti oli wakabe olema okubanga kyogera nabo so olina kuba nabo era sometimes otusanga tuli nabo ntugenda opafominga ntusigala nabo okitegeera so kyekikipinga omwana niwaba atuuka n'agamba gundi ono wadde akola n'omuyimbi naye ate ali so kamu ku baana ogenda nga group akoze afunye interest because all different groups neera zijja zisasika ate yaffe ebaddewo ebbanga ddene eri myaka na myaka omulimu gwa ttiimu guba mulimu ki kuvuma balumba muyimbi kubaffe kye tusinga okulaba kye mukola nga zittiimu omwana n'alyoka akuba kwali eggambo ku social media ero gyadictinga evuma olwogirabyeko mbibuuza mmwe muli mu zittiimu kati goza kitevuma omuyimbi waffe first of all osobola omukyokooza oje si muntu wa ntalo tomusanga tolwokuba oli amuwalana naye omusange ng'azzaayo back ye muntu asirikira ekintu but ttiimu ye ye ino omudifendinga mu mbeera yonna wansi wovaayo era omuyingiramu abo nabo tusobola basitopinga kukola protectinga muyimbi waabwe guli mutima gwabwe so aba alina okuteekawo embeera okuprotectinga omuyimbi we kitegeera naye nga tebavuma tojja musanga nti akudde mu kikomenti akuwemula akuvuma ate newobanga olina omuntu gw'atakinze oba nga ovuma LG dewe gyakuddamu takuddamu ng'akuwemula akuddamu enziramu etegeerekeka naawe kennyini abaddawe mudde ne weerowooza ogamba ono engeri gyanzizeemu sina kwongerako mukuliko eyo mu show show twavaayo ya concert myaka 10 it was the maiden concert ate nga celebrating 10 years yali yaddala gwe kyomanya Afrikana yali ebula kugwa era singa baali basobola tuwa ne waggulu kale omuntu ali alaba agenda kubuuza kati agenda gamba kati bane bawadde abantu baffe balijja dimuddako wamwe ne kati kogende walala kino tigenda kukoma kati era tunaba enteekateeka already weziri kuba yaffe ibeera ku program but with time ebanga surprise bali tebasuubiramu tunajja so twagala kulanga kyawo kyetugendako bajja ba bali awo timu Lydia Jasmine ejje kati gaba who is the vice president of Uganda gwe bawaddewo esikeemu emabega ani akamanyi who is the vice president of Uganda swampelekewo nga wali kuliya who is the vice president of Uganda Ani? Amongo. Yeah. No. The speaker. Tamumanyi. Ne waba ya
balance gawo kyawo boya afunye owekitiibwa kyali kitamayiga kale jangu ante tulabanga muyimbi kigwosubira okufunamu ekintu ani muyimbi kigwosubira okufunamu ekintu Lydia Jasmine jangu muwe so ani abasinga last time who was the best performer boy child come boy child abasinga last time ate omuwala nga abadde awanise awo naye ani yasinga ndabe babiri be bawanise ono oyafunye ate first term second term first term ani yasinga ate mu midi ani yasinze mu bigini midi kwasi eyasinze mu midi wo jamuse That's a copyright. What of you said? Baba whatever you create space there. Create space. You come behind this one. Yakwesiga omuzigo gw'ente ogumanyi kweri kuno gamba image lina mubuze bekwesero Baba kuwadde ita mu speed up. Kati abato abalala abato omanyi oli muto asinako obuto gwa basooka mu maaso abala tugende mudde side zeri abato kati P7 eweddewo P7 eweddewo line bubato aliwa ina Eliasi banayo wewe afuna de walinga genda bakuwadde genda itawana genda tenda mu line Mwana mumuje no kurai. Anyakalira. Towali mu side wabali mu line eri.
Naenga qualifying okukafuna. Madam.